Eyo yekanani yamwe ndozo owulidde eri mu binyanyanyanya bannange simanyi wa Yesu anadda kati kubanga ichachi zifuuse bidandali bifuuse bikeesa simitwanzi naiti simitwanzidde nga bw'olaba omudongo omukiri omwe omusajja bwali mu kumeketa omukiri mbadde ndisooka ne neebuuza nga abantu bambadde bambuuza ati vidiyo eno oyo audio ddala yali mu mazina ago nange ngezezzaako nnyo okwetegereza nga ndaba ebidongo by'ekinyanyanyanya bikwatagana n'amazina Pastor Luzias Bugingo gaali mukola ki gaali mu kuzina ne ngamba wata abaana bataddemu buteesi kidongo nawe njagala oddeyo mu vidiyo eno owulirize kidongo abaana bataddemu kiteeke oba Pastor Luzias Bugingo Luzias Bugingo yali mu kumeketa ekinyanyanyanya wakati mu kanisa mu church ku ttaka lya Kanani bannange ukimenyi Pastor Bugingo byali mukola kati Pastor Yiga byali akola ebyo ukimenyi kati twafuna omusika wa Pastor Yiga omutuufu ye Pastor Bugingo abulako kutunda mpeta kutume kubaguza watermelon kuba wa buchai kuba naza bigere kuba simbisa mwiti kati kyazaako kubanga byonna abikoze naye okusinzira bino abagoberezi nozolabya abagoberezi ng'abagoberezi tebazina bo nduzanga bagamba bannange kiki ekitulumbye mu kanisa yaffe mubirabye mubalabye abagoberezi ng'abagoberezi batunudde bwe bati bazinze emikono nga pastor ali mu kumeketa mukiri ali mu kufumita mpere nengamba bannange omusajja abadde ati ali mu kuzina amapiano konze kiki ekiri ku ttaka lya Kanani bannange kiki shakaraba ya baba ya bobosa ya barabiko bosa ya bannange kanisa efuuse eki tuligenda mu ggulu tugenda mu bikeeza bagenda tutola muzikira abo mu kifo ky'omuggulu banga katulaba nga Pastor Luzias Bugingo yabeera katuti ng'avuma abantu yabeerako nga ayomba buyombi nze ndwawo muwulira ng'asoma enjiri asoma eddakiika 2-3 n'avuma n'atoba Pastor yafuuka bloga Pastor takyagambwako Pastor avumirawo takyali owa myoyo naye myoyo gyonna agivumiramu ne mwoyo omutukuvu amuvuma yaraba bosa Pastor Bugingo Luzias afuuse problem omwaka guno tugenda kumwekuuliramu mulago nze nkugambye nozola owulira ekiri mu ttaka lya Kanani ebinyanyanyanya babisiika direct naye ekyali kyaki kuba kafuuka katuuti kakuvumira mu bantu ekyali kyaki oba kyafuuka kikeesa sina bitegeera njagenda kuwa Pastor Bugingo nange mulabeko nkakase ddala nti omukulu ono ayina ebiwundu naye nga tewerabira betting and bet win osobola okuwangula kusereza omuyindi mangu ddala ku simyo genda waliwo searchingira website zo teekamu betwinner.co.ug bweggulawo registeringa lipostinga sereza ogenda okubetinga bagenda kudiza ebitundu 200 paka ku mitwalo 9 bonus promo code kozesa kabaata osobola okufuna kusereza omuyindi mangu ddala ku simyo bobo inako VPN ku simyo soko switching off website esobola okugulawo obulungi eyitibwa betwinner.co.ug kwa betting emipiira jojo nane emizanyo gyo ku website eno fune sente magudala ku simyo naye ekiri ku ttaka lya Kanani ekidongo bakikuba kyere tunagenda okulya abatandise n'okuteekera empaka za Miss Uganda onagenda okulya abati bategese n'ekimansulo gwina ku kyekigenda okuddako ku Kanani kubanga nanyini Kanani takyaswala nanyini Kanani Pastor wa Luzias takyaswala yakowa kati yenyini ali awali bife tuswala abamulaba ye takyaswala Pastor wa Luzias Bugingo ulire kinyanyanyanya